kuzza Buganda ku ntikko. Era ndowooza olinga tawulira obubaka obwo ateeka okuba nga yabumanya nti tubuwadde. Naye okuzza Buganda ku ntikko kitegeeza okulya obulungi. Buli muntu waali ng'alina emmere gy'ali, ng'asobola okwejjanjabya nga yalwadde, ng'asobola okusomesa abaana, ng'asobola okubagunjula, ng'asobola okusula obulungi. Waliwo gye nagenda ng'abantu basula n'embuzi kuba ababbi bajja kuzibba. Abantu nga balina eddembe, buli omu okukkiririza mu ekyo ekimufuula kyali. Ebyo ebimu ebiri emabega w'ekigambo okuzza Buganda ku ntikko. Naye okutuuka ku ebyo ekimu ku bintu bye tulina okukola kwe kukola obutaweera nga tetwekubagiza, okwekwasa ebizibu. Buli lw'olaba ebizibu era ofuna bizibu, naye ebizibu obirabamu emikisa era gikujjira. Kojjange Joseph Yiga ne mukyala wange Regina, ate ono mukyala wange wa mirundi ebiri kuba muka kojjange ate wa mbogo, bwe basenga ku mutala guno bagenda kuleetawo enjawulo nnene nnyo. Eddundiro tuliwulidde, ennimiro tuziwulidde, ebinyonyi weebiri, ebisolo, bamaneja. Bantu bameka abagenda okufunira emirimu ku lw'obusenze bwa kojjange bayitirivu? Abaweereddwa emirimu nga Ssaabasumba bwe yatugambye abagenda okukola wano bajja kusobola okutuukiriza biri bye mbagambye ebitwala Buganda ku ntikko. Waliwo abajja okulinda wano mwami Yiga abasasule batuzeeyo abaana ku masomero. Waliwo abajja okulinda mwami Yiga oba kojjange Regina bagende bejjanjabye. Awo nno okuzza Buganda ku ntikko kirimu okukuza ebitundu eby'enjawulo, kirimu okukuza abantu ba Ssekinnoomu, era abantu mu mbeera zaabwe gye bali bwe bagenda bakula, buli omu Ssekinnoomu n'ebitundu ebya Buganda bwe bigenda bikula, olwo nga mumanya nti Buganda egenda kudda ku ntikko. Awo nno ku lwammwe mwenna abakuŋŋaanye wano, neebaza abasirikale ba Paapa Joseph ne Regina Yiga olw'ettoffaali lye batadde ku lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Bakuzizza Busiro, so nno ng'ensibuko yaabwe y'ebuddu ng'era ebirungi bye bitera okuba. Twabadde ne Father bamuyita Salimu Kaleziya Yezu Kabaka awo mu 22, n'agamba lino ly'essaza ekkulu ery'e Kampala nti naye essaza ly'e Masaka ly'eggundiivu okufaanana nga bano abazaalibwayo. Omwami n'omukyala Yiga basaale nnyo mu nsonga za Buganda. Ekyamazima kojjange ono ye mumyuka wa Katikkiro w'ekika ky'Engabi, jjajjange Nsamba ali awo owa Kasolya mu kika ky'Engabi. Era emirimu mingi gye tukola mu Bulange, emirundi mingi bwe nsanga ekkuuli nga kojja muyita. Ate ekyamazima ajja emirimu gye tuba tumutumye n'agikola, ate bwe mumala ne mutendereza Kabaka okuba wa Katikkiro w'ebyenkulaakulana. Era ndowooza n'okubeerawo kwa maama Nnaabagereka n'omwana w'eŋŋoma Omulangira wa Ssajja bwe bumu ku bubonero obulaga obuweereza bwa bannaffe bano ababiri.